waliwo ekivubuka ekyabadde kiwoza babambaza okuva ku kigere paka Evaawo. Police weri na identifying n'omuntu kyono yankuba ne reference ino njina tebamukwatako. Yesterday, when Saracen shoot people, they were far. Still, we are not interested in seeing even the same uniform. Otherwise, but we kept calm. Omutasobola kufiirwa muntu we ate era abantu abakoze ekikolobero bennyini ne uniform gyolabako private guards bakubye amamotoka nga n'emipiira gyaffe gikyalimu. No, the bosses are here n'abo baabo kati abo abate nabo baabo. Ensonga y'abantu 14 guns ababadde basuutinga zibadde bunu nga mwenda ne bakuteke mu ndezi. Ezimo beda baziddusa bazireetera ku boda ne bazidroppinga badukanizaayo yonna nenetwani banga tetujja kugulawo tuwulidde ne head operations wali wano wa Saracen omwana wuuyo kati olwalero agenda kulabirirwani lwaki babalekola okuba nti bo bagagga ne baagala banyigiriza abaavu kati ono omwana ajjawa sente zirabirirwa amasasi bagatusaayagala ddala nti tojja kugulawo musango nemundu ezakubeda bazidduseyo wansi nengenda ku polisi nga wayisewo ennaku meka negaana neŋŋamba tojja kugulawo musango nze kennyini oli nedda ono mwami Sabira nagendayo ne bagamba tojja kugulawo musango uyo society ekyokubiri tulagidde poliisi eggulo yakutte abantu ku incident ng'ebaddewo era ebayina mu custody mukyula bulungi. So ekyokusatu tulagidde nti bali abasirasini bwe mugaa nti babadde babakuba baveewo poliisi yebeetandika okukola naye abasirasini singa basula ku leero fe tugenda bakwata ffe nga ffe tubakole naffe gye twagala tubatuuse ku ono kyalimu kuba twakumye obuntu bulamu singa ono leero tajjanjabwa abo basirasini DPC tatuyamba ne poliisi etuyamba ffe katubakole kye twagala bagala yita mu nnyanja mu kitoogo omwo nga bakaaba poliisi eyina abasibe mukomera enoonyereze abo abaleese bali okubooya omulwadde amasasi bajjanjabe ki asimpazira njogera bweti NRM yajja mu buyinza tukuze tugira aba President Museveni tulwanyisa embeera eno tetuli bantu babi. NRM yajja tereza buli kimu embeera yabaddewo twagala eviirewo ddala omulitwiya ayagala kunyaga bunyazi tetujja kukkiriza ekikulu kya mochare giremeddeyo olw'okuba Saracen yakubye abantu ekirala kyensaba madamu RDC uniform ya Saracen yabo engeri gye tutidde omuntu tujagala kugirabako etufaananira bubi engeri gye bassa omuntu waffe era tumusaba madamu RDC atuyambe atugirewo uniform ye efaanana bubi engeri gye twafiiddwa omuntu waffe kyetusaba yagabunyaza tujja kukkiriza twebaza maama RDC asitukiddemu ne madamu naye bale Fibi tubeebaliza ddala beebale kujja naye embeera eno ebadde tejja kuvaawo abamafiya bangi banyaga ebintu by'abantu ku kibuli twagala Pulezidenti Museveni oyongere oteekemu amaanyi mu nkola eno tukwebaliza ddala RDC asitukiddemu ba DPC bazze naye embeera eno twagala sitopingirewo mbagirawo tulina mbeera mundu watubonya banyafa batalina mundu lwaki gavumenti tuyambe ebe mundu mwakwate batuli batutulakutaka lyaffe taka ya muzeeyi talinawo kantu konna ne batubonyabonya abo balina mundu baje babebyaffe abatalina mundu bananga balina obuyambi mwonna bananga muve bane mutuyambe tufune obwenkanya mwana mzee Aida Nasamba mwana ongezi matovu
nga tuli ku nnaku nnyingi nnyo okulaba nga abasalasini bajja bawaŋŋamira ku ttaka lyaffe eryawusi matovu ate ne batandika okuttirako omuntu ate nga tali ku ttaka lyabwe. Twebazaala DC okulaba nga tutta obwenkanya okunoonyereza ezo emboozi tubire ku ttaka zigende ewaabwe waazo. Tetulina kuba ne tugenda ewaabwe ne tusengayo ne batukkiriza baki batuwaŋŋamirako ewaffe babajjeko n'ettaka nezo badde bagamba nti kazaabwe si zaabwe bababudde babutwalye eddala budde ewaabwe bwongamire ewaabwe tugende. Abaluti yabajjanjaba omwana sikati nekala Sebo mzee akukama. Musajja ono omulitri ya Mr. Ezra erinnya ly'eddala ndyerabidde abadde mu issue eno n'abaana ba Late House Matovu. Abaana bano baavu yes tebalina ssente naye ate ekirungi pulezidenti waffe omulungi yalwanira demokrasi. Abantu balina eddembe okweyogerera, abantu balina okufuna obwenkanya. Omusajja ono singa amanyi nti mutuufu olwaleero yandibadde tali ku ttaka ng'ataddeko military. Batandise eggulo bagenze mu ofiisi emu gye bagambye nti Madamu Fiona Balungi yabasindise. Nze sikimanyieko sikiyinaako nnyo bwina ekyo naye mbu gye balaze gye bafunye amaanyi ne bagenda ku poliisi ne bagamba muyite mu right procedure bo tebayagadde kukigoberera ne bakozesa ssente ze balina bo nga abalitria bajje balwane ne bakwata military ne bagiteeka ku ttaka ne batandika okwenfosinga ne basima emisingi bataddeko ekikomera kya 99 olwaleero kuwentukiddeyo ku Sande abaana baalajanye ne bagamba Madamu Feibe tufa. Abantu bali mutukuba amasasi kyokka bali mu kuzimba ku ttaka lyaffe ne bagamba banaye issues ezo nga tuzitambuliddeko nnyo kubanga poliisi y'e Kajansi naginnyonnyola ne bakitegeera ne tugenda mu anti-corruption kati gye tubadde lands wa commissioner bakimanya buli kimu kyonna ensonga zibadde zitambula bulungi nga twagala justice ekole ki eveeyo mu bulungi bwayo. Oba military ye mutuufu ettaka lyajja dikola ki ajja ditwala oba abaana be batuufu ettaka lyabo bajja dikola ki ditwala ate military bw'aba nga alyetaaga abaana atulena babasasule bave mu kintu kino waba amanyi nti alina ssente yenga investor naye ekyokuva eri gy'olwanyisa Abannayuganda President Yoweri Kaguta Museveni vaayo ku bantu ba land grabbers abeeyita abagagga ne bajja okunyigiriza omuntu wa wansi. Bano abantu ba wansi be munyigiriza be bantu abalonda be bakugenda ku mugongo muzeeyi ne bakulonda naye bano basajja bo bakozesa ssente zaabwe kwagala kuyisaawo byabwe be bakola ki kubanga bw'otunulamu olwaleero military ejjetya ku ttaka ngeze kuuma ttaka omubbi bw'oba omanyi oli mutuufu ng'olina ebipapula ebikweyimirira ne poliisi yokayoka osobola ogiraga ekipapula neetegeera nti oli mutuufu oba chairman w'okukyalo n'abaana bokka bandibadde bamwakinologinga nti oyo mutuufu yatugulako ettaka bw'oba bakugambye nti tewatugulaako ttaka ssebo leeta omuntu omutuufu eyakuguza ettaka muleete batuule bagambe nti ssebo twakuguza ettaka oba tetwali kuguza bwa tebaali kuguza please understand with them oba oyagala kutwala ttaka lyabwe n'ebyo byekuyimuka ne mutwalira obwerera amataka g'abanaku it should stop. Mulekeraawo impunity, mulekeraawo arrogance ey'okulemesa abantu ba wansi okubaako ne kye beefunira. Ebintu ebyo muzeeyi tubivumirira njagala nnyo okwebaza poliisi y'e Kajansi ez'olwaleero ng'eri mu kuggyawo bano abasalasini mubalabye wano bakubye abantu 3 amasasi. Abaana bagenze bapooca na biwundu binene babatutte mu malwaliro abafudde bafudde ekyo nakyo ripooti egyakuvaayo bwaba waliwo afudde naye nga mutuufu si kyekyandibadde ekituufu ekyokubanga tulaba emisaayi ku ttaka olwaleero bw'oba oli mutuufu ekikuteesa abasirikale ku mataka kyeki mwe balandi grabbers abakyasinze ate pulezidenti waffe omulungi yabigaana ebyokugenda mu kuumisa abasirikale amataka
era mbutuufu bwe kiba investigated bulungi n'abasirikale abo abajja ku mataka batandika okukuba abantu amasasi ng'abokuba babawadde sente. Nze njagala nnyo omuntu ajje ku ttaka ng'aliyingiddemu okukola ku nsonga ng'otegedde sayidi zombi. Omuganda agamba tosalanga gwakawala nga towulidde gwakalenzi. Kati olwaleero abantu abavudde mu ofiisi gye bavudde bazze buziku apulayinga maanyi olw'okuba balina ssente. Naye nga totudde na parties bbiri tuula nazo otegeere ishu ebadde ekyagenda mu maaso ng'eri investigated. Ekiddusa Ezra papa ki ettaka lyagamba yaligula mu 2015 olwaleero 2025 amina 24 ng'abadde talina development gye yali ataddeko kitegeeza nti naye akimanyi nti ettaka lyeyagula yaligula mu bukyamu oba ettaka lyaliko aliriko mu bukyamu. Kyono olwaleero twagala alekera abaana bafune justice. Buli muntu ayingira mu nsanga eno, please don't look at how much somebody has in the pocket but look at the reality. Mutunuulire ekintu okuva ku kowa value wansi mulyoke musale ensonga muleke kwesigamira side emu abantu ne batandika okulowooza nti muyamba abagaga bokka ate nga n'omugaga ayinza okuba omutuufu naye bw'okozesa impunity eyo gy'okozesa kiki kifaananyi ki ky'oba osiiga eri eggwanga. Bannaye bannayuganda muveeyo mwekubira omulanga ekibbattaka tukikooye nga bakozesa abasirikale.